Niriza ssebo. Essebo. Amanya zo kirungi Regan. Amanya zo kirungi Regan. Ngambira one kawala. Chacha pasta jenga bizaayo. Olunaku lwaleero twagala otubulire. Nze oba omuntu ali atayingirako komera. Mubulire engeri ekkomere kyekibeerayo mu komera. Omuntu atayingirako komera. Mbega tuyingiranga komera. Kubanga olunaku lwe nakwatibwa natwalibwa ku poliisi. Nteekeddwako ekisango sange ekitaliyo. Bampisizza bubi. Twaliddwa mu kkooti e Nabweru. Baabo ndi Ekitalya. Tuululwa Ekitalya. Nazo zaali nnya. Twatuuka mu kkomera mu butuufu. Nasoomozebwa mu bulamu bwange. Batwambula engoye. Ne tutandika okubuukabuuka ng'ebikere. Olunaku lwasooka mu kkomera nga bakakutuwalayo. Yes. Kyekya nga omulamuzi agambye ogenda kyekyakugira mu namanya obulamu bugenzi. Kuba n'omusango bandeka bali munene nnyo. Nga sisobola nga si Katonda. Nafuna butakaya na muntu wange. Girlfriend. Tufunye butakanya ebintu agenze ku poliisi ebyekiyaaye. Nga bobimanyi. Bazze wange balamuwe kwa naline nkoze ku bintu byange by'obulamu. Bote batunulira kiri batunula bintu byange bya mu nyumba. Okakana bantu temukomera. Waliwo senior officer omu eyanforcing okusigninga akapapula kwa charge and caution. Kinali simanyi nti kasibya. Charge and caution. Kitegeeza ki? Akapapula ako omusango kasawo wangu okukoze nga sigwa amaanyi. Bakulimbalimba gubwa tuwasoma. No signing akapapula aka katonotono. Kati boka signing obulamu buba buwedde. Omusango gufuka capital. Bagugeza. Kati obowoza ne government direct. So sigwe muntu. Kati akuvuna naafuuka mujulizi. Ntwalibwa Nabweru. Naye n'ebyobugagga byange piki ebintu ebirungi. Awe nakoma okubira. Banvuze Ekitalya. Yali COVID-19 nga musomesa kugigulawo. Biri mu ebiri awo. January otugenda mu ali mugigulawo kati atutadde kati fa bavuganga piki zaffe nga tufuna akasente omwo nga tanabatuta banvuga bantwala Ekitalya. Tufu mu 7 yazimbe komera. Yazimbe diguma lya Kitalya lirungi. Dungi. Byedda dungi. Diri class. Dina gate okuvuebwera okuyingira munda unasula nga gate 14. Nyinga tonaba kutuka ku gate ze 14. Basoka nga twambula. Ne tubukanga ebikerekere. Nga mwambadde. Twambadde ne bakwambula buli kamuno kateeka wali. No sigala nga wazalibwa. N'obuuka bukanga ebintu bibuuka mu bbanga bwe biti. Basajja banno basiko batunda bw'otyo bubina buli bweru naye tewali kyakola. Nga mulimu n'abantu abaana abato. Ffe tuli basajja bakulu naye omwana alina okulaba taata we nti naawe buukabuuka ebintu bweru ebintu bibuukabuuka. Olunaku lwasooka nga akayingire komera. Olwo nnyingidde. Kati omu 7 COVID bagita. Kati nze ndi wena bweru nga. Kati COVID bamuta. Bali balina otutambuza ku makomera buli kooti balina otutambulira. Kati kooti bazitadde. Batwala Kigo. Unasangira omwami Ssegirinya ne Ssewanyana. Ababaka nga bali mu Kaluma. Akawunga. Akakosolo. N'ekirungi kyabwe. Ekirungi kyabwe. Bo beefumbiranga. Omubaka Ssegirinya we yeefumbiranga. Mukomera akkiriza okwefumbira. Weefumbira. Oba muna akasente. Kumira obeeranga katali musibe. Uganda makomera kasoba muna akasente akakumala katonotono. Obeeranga tali musibe. Obeeranga tali musibe. Olya bulungi. Ebifo weebiri kasofuna akantu n'okawa dormitory. Wadi mwosula. Nobaye kantu bakuwa ekifo eky'obuvunaanyizibwa. Zi TV gye ziri. Akawunga kagira mu budde. Obugi weebuli. Olunaku olwokubiri mukomera lwayokya. Watwagala embozi. Olunaku olwokubiri nayisibwa bubi. Akawunga k'Ekitalya kaali kakyamunyu. Bw'okateeka mu mazzi bw'oti kasaanuuka. Eddakiika emu bw'oti jjukira kali kawunga kaba oba enamba esembayo bwengiri. Bayita mulundi gumu. Bayita kibulooka, bakita kibulooka. Ne bakisalamu bw'oti bakiteera awo
n'olyako n'ekisupu kyo n'okuteekako ekikopo ky'essupu n'ekibulooka kyo kati balina biyu binene bwe biti kati kiyu ekyo gw'olina okulaba nga oterekako oteeka mu kifo kyo wali muteeke ekifo kyo kimereko kyonoteeka wali kikusobola n'oliira olunaku oluddako tosaa kumanyira komera anti be bano be basibye emyaka emingi bamukutera kireepu akimanyi bamuwadde emyaka gya 5 baliwo nab'ekinaana yatta yakwata omukazi n'amusiga sirimu yakwata muwala we okusiga sirimu omukyala naye bwabanga yakusiize oba kaba kaweddemu gibayita capital face. Capital face kitegeeza nti omusango gavumenti yekuvunaana so si gwe muntu kinoomu kati gavumenti yekuvunaana kati ayakuloopa ku poliisi akola ng'omujulizi kati omanya walinnya etokota kuba gavumenti state yekuvunaana era baba balina okukusiba ku 10 abawangula emisango egyo bakatonda n'abasaasira bali 10 90% basiba mbadde nkyakunyumiza olunaku olwokubiri tugeze bakuwa ka uniform wakagenda olunaku olwokubiri osula mu kigaali oli kibayita ekigaali akabina ennyindo zino zisutika mu kabina ka musajja munno batupanga ekigaali nga ne batupanga ekigaali bwe bati ekigaali kati ekigaali kye batupanga nga mutuufu akabina okasuza mu kabina ka munno ennyindo mwakufuye teyanaabye byawonya ng'olina kigumira babapanga ne babapanga naye walimu ababeeramu nga bo balwayo balina balandi road bamusibye emyaka 8 oyo landi road wekomera myaka 4 ina mu kasente afuna wafuna kati wali abakulembeze ba RP ba ward leader ba landi road abo be bakabejja beeri gibayite komera okumanya ekomera bbi nze olunaku bwe bankwata n'olunaku lwe nateebwa nalootanga agalootolooto agabi nalootanga agalootolooto agabi okumanya ekomera bbi onaaba ne mutabani wo ngaakulaba ng'ebintu biri bweru bwe biti teri kuswala naye bw'olabanga Ekitalya kyeyo Museveni yagizimba era banna mwegendereza emisango osanga egyekifakiro abaana gye bali bana banuupu mwe bali of course NRM evuga ekintu ne mukomera NRM eri popular era yesinga anti waliwo abagamba abaana baffe abasiba be basinga obungi NRM giri mpitirivu era basinga bakivuga ba NRM ne bano gye bali naye okusingira ddala nti NRM oyo obukulembeze wonna gye buli waliyo nuupu waliyo NRM waliyo DP bweyagala okola ki kiri gy'oli mulimu ebyobufuzi era ne biri gye biri bulungi nnyo abanupo balaba bali nga bolaba abayimbi nze mpagira Shiba ndi wa Kezo manyi kati abayimbi abadde bakuta kati Shiba Kezo bebe abo basindi bikola kyebibi byasinkana mukomera ogamba kino sijja kyera mukomera wachi bayite ekisiyaga era mwana atata bakukwate nga toyina kasenti bisaati watu bakututte mukomera toyina ddala 10 kya sente anti bagasajja ogaga gye bali balina sente zaabwe zibawulira kati ogenda mugamba ki mwemikanya munyo namulabako ko netunyumyako bunti ali free nnyo ono kanyomunyo kubogerako ebweru ate si yali munda ow'omunda yakyuka musajja mukakamu amanyi okukola kasereke naawa ku basibe amanyi okubagulira ku migaati esente oba n'akawunti bakuwa akawunti nga akawunti eri awo nga akawunti yo bakuwa akawunti kati yange yali
372 stroke ku mwaka guli 22 notika mu kitabo noba n'obukadde 10 bubeerako otulako obutozi notumisa ekintu ate kinyalaga Mukomera agamu action be Ekitalya kyotuma kibaleeta oba obutumye b'emitwalo 10 oba bukadde 10 byo bijja byo biri tibakulima ndi Mukomera wali okubona buno okulya ng'olina kasente naye oba tolina kasente ebyamazima ofa stress agalwadde abavuka balwadde sirimu mungi sirimu ekisiyaga oba oliawo mu kigali kati abasula mu kigali omuvuka alina ekize ekye ogenda okulanga kufuutusa toseka muganda onibuyo ddala oba oliawo omusajja nakufuutuka ennyuma omusajja mu kigaali wolwanira ati kati tubadde banimandi wolwana nga botekako omusango omulala ng'okula statement endala kati onago omusango kati kyolina okola kwebereramu otya nze naye seemanyiiza naye tukasere nengamba sijja kwemanyiiza kibayita basibe naye tukasere nengamba sijja kwemanyiiza bantu banese natuka nemanyide munaku bunaku bwange kansigale ne Katonda wa nga boina osobola okubira obalina ebweru naye nga nakasimu bakwedda kikeemu ate simu ogikuba oluvannyuma lw'omwaka lw'emwezi buli mwezi kati buli lunaku balina woodi ekuba buli lunaku simu weziri zo Airtel MTN nga bolaba life y'essomero yekomera ng'ogyeko ekisiyaga mize mingi oba nkugamba ekindeke ki okulwana omusiba kusanga ku taapu awo ku mazigo wenywe nagamba vaawo bw'ogaana nakuwutula jjukira abasajja babisaba n'emize gyabwe n'omutemu oyo asigala mutemu oyo omutemu asigala muki omukwaso obwana buto asigala mukwaso wa bwana ki bano simanyi ba people power bukulembeze era basigala babukuki era ne Mukomera bw'obasanga bw'otyo ekikolwa kyo era bw'oli bwamumanya nti mutemu muviiri bwagamba nva mu maaso muviiri akuba nakugjamu amanyi obulamu bugenderawo n'ofa bugenderawo n'ozirika n'osanga buli kimu kikoze ki kigenze bwe kityo ng'obulamu bugenze tubale ku percentage 10 babaziza musango ku percentage obala abaziza emisango nabataji ekituufu kiri nti abantu abasiba Mukomera bonna batonna bazza emisango kati ogwange naguza olw'okuba nti bankwata manyiddwa naye ninamu emikono gyange abamu mu security abamanyiddwa ng'omwami Fred Enanga mwali mumanyi nga nvuga kaboda kange nga ntaasa omwami Kirumira Kalungi Bill Gates Kalungi Plaza eri yasamba omupiira gwange gwonna okuva mu Mukomera teri muntu yantassa okuva mu Mukomera nga mwami Kalungi Plaza Kirumira Bill Gates gye yatassa obulamu bwange nali ngenze kuba omusango mbaddeko gwa kuvunani gwa capital offense myaka ena remand emyaka ena remand olina okukaluma mukono myaka 6 olwo kkooti olina ogirinda paka lweriwiyita mubende myaka 8 mukono myaka 10 wana gye bali myaka 10 remand teeza musango ninga ali awo kati nze kyali kisa kya Katonda gye saasira kintu kye n'agamba kansasire masikini wange mitaasi Kalungi nafuka loya wanga ngoba omanyi tuvuga ku boda mu Kampala muno osanga omuntu omumanyi nafuka kyaliwo mukwano gwo n'omukubirako n'agamba n'asamba omupiira agenzi wa DPP akoze buli kimu tezimu zibeero ziganye okumanya capital offense mbi awo nga teri wa family eyo naye n'avaayo mbagaze eki bakolewo ki ku capital offense eri capital it's government versus era nafunye nnole kitegeeza nti DPP are losing interest mu musango ogwo nti tegwaliwo naye it's a long process era okufuna nnole si buli mwavu nti agifuna mabega nali ku polisi nga DPP abagamba abalamuzi nti
babeko n'ekisa emisango gyonna egivunaanibwa abantu abo naddala egy'abakyala nga batuula ku mmeeza ne batesiganya bagigobe naye tekyasoboka kati olina okulinda obudde buli kwapako ekipapula after 6 months ekipapula bakiyita komito kati komito gy'otuulako the more you stay inside prison the more etegeeza abakuwaabira nga si bituufu baba balina ovunaanibwa kati ate oddamu ebyo mwana wa taata toddamu ebyo okole ki yogenda mukola ki omukole ki nze nali mugezi nali mu kiraasi namanya nti ndi mwavu anti kati ekisooka ekirungi bwe nali ebweru nali very organized abantu be nabeerangamu nga balina kasente kirumira kalungi plaza oyo omusajja mwebaza ne mwemusanga okubeera kwange ebweru ye kirumira kalungi plaza Bill Gates era nabeeranga eno omusibe yatukola n'okunkubako lwakuba nti naye njogera ku linnya omusibe nankubamu n'empya kasoyogera ku muntu asooka okukutaasa ye nga talina bamuwadde emyaka 2 talina fuuca omunyumiza Bill Gates gwani kwasanguza tekakutta n'okutta batta waliwo be walaba abaali bafa Mukomera abaana bafa sirimu mungi abaana bafa ebirwadde bingi eddagala lisobola okujja netakola kyerina okukola ekyo bwe kitegeera eddagala lizze weeriri awo neterina kyerina okukola basibe bangi kati makishombe tuwadde 36 almost 4,000 abasibe bangi Ssegirinya mbasanga kigo jukira Ssegirinya oyo yajjanga okwano ku ABS TV wano akawaala kati nali mumanyi nyalani niwa bodo mukujjukujju mbasanga osi bamuyitanga Neimuli osi w'ekigo atuyita mwenye tuyitanga ne tugenda mu kawanja olunaku olwo kyanzijukirako Ssewanyana bamuyita bamala muyita yali asazeewo agulire prison yonna uniform z'emipiira ne osi kyete akute bya sports abijje bweru abitwala mu na comment yala kuyamba yayamba biki osi yamugambirawo nedda ng'omusajja asaza akwate sente azinvest mu kintu ekyo osi namugamba nedda onako nafuna omukisa n'enjogerako ne osi twali mu kawanja oyogera bikulu kinayala ku osi we Neimuli ow'ekigo kyali kimu yagalanga abasibe yabagalanga nnyo abasibe okusinga n'abasirikale abasibe kigo so bali n'ebyennyanja kubonya diri ku nnyanja webavuba ne baleeta amateekaawo bavuba ebyennyanja ne mulya kigo balya bulungi tewali olwa sande ate kigo balya bulungi batya nti kumakya kati abalowoozi ba siriimu bakira ku buugi yuyeze nga 2 n'ateekaawo saawa 4 kawunga saawa 8 kawunga olw'eggulu balina okunywa ku buugi kigo makomera nyina munge yakuba nti komera isikala komera era bali basibe nganze bisaati balina byambala Ssegirinya yani byahano tebikola olitaka gye ne bakusabula embooko bamukuba Ssegirinya yani olaba bakubakanya munyo n'omugyamu n'erinnya ate onyunyume Ssegirinya obulamu bwawe wabutambuza buti obulamu wamu nga babeera ababiri balina akati bwe mwatuulanga amawulire gajjanga ne batuula mu katiika abo balina amawulire ne batuulaawo ne babakyaliranga buli lunaku babakyaliranga nnyo Bobi Wine ng'ajja yamuki His Excellency principal yajjangayo nnyo si gumu si 2 nejje n'abakyalirako bange musajja kati oli tofuna kyasi bwambuumu omanya principal wajja olaba wakyamwisa kifu kikyamuka n'owulira wansi nti principal ze genda okulaba Ssegirinya alieno Sonya n'alieno bali mu katiika abwawo ate munno sajja ebintu biramu Ssegirinya Sonya bintu biramu biyama ne Mukomera eyo so bakota sente bazivestinga mbasibe ne bakuma eno wabweru ne mulya ne bagula n'emiceere bisoda oba olyawo n'akusimbayo kirokoze kya mutwalo nangama wenyula mulye tekinabuzi nagula ebindazi bya mitwalo nga 2 mwirire olunaku siryerabira Ssegirinya nali musibe
Ssegirinya n'agamba banna mbadde nkusaba ngendera ku mwami Kalungi omugamba ajja nkyalireko Kalungi Plaza Bill Gates naye nga ngenda nange ndi ku byange ate beefumbiranga basajja bakwata emmere ne bagifumba bo bennyini batya bali batya bamanyi owaayi omusibe mukomera kasita omusinga yedde nga olinamu ekyetaano takirina alisa akutere girita mu mmere n'ofa omusibe akusanga busanzi wali wennyini webaka nojja wooli awo ne webaka n'akugamba vaawo muviiri yettatta abantu emizimu gimulinnya gibalinnya jjuka ekkomera mizimu myere sitaani yajjudde wali ekkomera kye kintu ekisingayo kuli kufa kwakubiri ng'oggyeko nti wali egeyeena gye tuwulira mu ggulu eno ngene ya ku nsi ate omuntu akwagaliza ekkomera bw'ofuna ng'omukisa ogumugya omugyeyo nga tannakuteeka muntu nkyogera omuntu ne bw'oba ggwe omuntu najja nga yakwagaliza ekkomera nkwegayiridde funa engeri yonna gy'okivaamu kuba mulimu emisango gy'owulira capital offenses ate mwegendereze bino bye tugenda simanyi tulimbiro simanyi tulimbiro bya bufuzi kibi nnyo Museveni akusiba noyita nejja gyonennyoko nga tajja mulabako akusiba n'obeera waawo mwana wa taata muli bavubuka mwesonyiwe ebyobufuzi muleka babirimu abalina kye bali ba principal ba honorable bo babireyo naye ffe babisaati Museveni akusiba noyita n'ennyoko akuzaala akuteeka buteesi wali munda n'otuulaawo tebakulimba nti bajja kutulugunya teriyo kutulugunya era bano aboogera babalimba ebyo byogere gye singa bwomanyize mulimu eŋŋombo nti mulimu okutulugunya kyemanyi mukukomera Museveni akusiba n'akuteekaawo n'ofuna lesoni ey'okubuugi n'ofuna ekikosolo kyo n'okirya n'obeeraawo nga kiddole kati okuba wamanyire ebweru weesanga ovuddeko wekka Ssegirinya yansooka era nali banvuze makshoni be kati no bwe bakuwa kati kankunyononye kano bwe bamala okukusiba ku capital emyezi 6 komito kati ebbanga liryomala olina otambulira makshoni be Kampala kati kubanga kiri kibaba kikola emyaka emeka ena balina okuvuga mu famo so olina okulya akangu ak'obwereere nawona anti nange ninayo ba principal linnya munkwateko nyira kugamba enanga Fred enanga Fred omwogezi wa poliisi obadde ki olina okwebeerera olina okuba nawe omugezigezi munkwateko ngenda kubira Bill Gates kirumira kalungi muzi anti leroya wange kati n'erinnya lyokka ery'omuntu akuli emabega likola tebaali Ssegirinya alina we yasulanga kalumu k'abantu ba principal linga kalwaliro kali awo balinamu n'obutanda sebekomera waliyo n'obutanda DSTV mipiira tugiraba Arsenal bikibi TV nyingi telefayina kumakya waliwo kisaimu kapalaata kapalaata ekyo kisaimu kapala nyo kapalaata anti olugambo kapalaata olugambo olutangula nekiwole kiwole kina ekya powers ekyo kya tabbu andi kati oli bakusibye olina okulabisa amaaso kati okyabisa amaaso nogamba mukama Katonda ate waliwo ovayo ofunye discipline kati nze nafuna discipline kati tosooka okusanga watabbu kumakya BBS terefayina sumulula obadde ki ate sayima ina mikwano gye bamama fiina abaana ogenda kulaba kibiwaanawaana kwegamba nakapala n'olubuto manyi kino olubuto luli eno bwekiti era bw'omundabirako omugamba sayima olwo ekisajja kiwagala kukugi alete ku nkoko tulye nga tumaliriza twagadde tubasonereyo katono nga tumaliriza akavuka boga balekerawo ebintu byamalala komera lisigala komera mudakiike mwe tumaliriza ekyokubiri pikiyo yakugibwako wasira nawe abantu bakoogera ebyaddala kiri nti bwe bankwata bwe nakwatibwa
buli kimu kye nalireese bwe lukyakomaawo kitya wateekamu kingi va mu kuteekamu nganze omuntu saateekamu naye nayambibwa Katonda nti nafuna omuntu annyamba okugusa ekintu ne banta nankutya mu nnole naye buli kye nali nkozeewo kyonna kyaggwaawo nalina pikipiki zange abana bagenda nazo anti bakusibye kati olimbwa tibayikyala akumanya kati ogenda ova ng'oli zero tolina wootandikira era kyenyambiddwa nnyo nti pasita Jengo yambeereddewo ennaku zino okulya kamere nga womanya ebyo ebintu ebimu bimu otherwise obulamu bwadda ku zero omukazi ono wavaayo mukomera yakimanya badduka badduka anti nole kati buli eyanjira bonna nsobola okubayoola naye lwakinzira mu byakifakinyi ebyo ekisirusi okunzira kuba kati kyanyama n'okusiba kamansi bamuko kuba nayiga bingi bino lisimanyi nayiga mwana wa taata nayiga ladde buli kimu kyaggwawo ndi ku zero ndi ku zero nga bona mbuno obugwe nga bwonsanze bwoti ndi ku zero naye nayiga nti nokuba nayiga nga bwondaba bona nayiga azino oyambala kajini kona akapale lero yabumbana naye akabeera ngamba namusanga Mukomera nemuyisa obulungi nemwolezanga ku bugoye nagamba kankwe akapale n'akasaati ningira okuba nga kimu kyaggwawo omuntu yalyanga obulungi omuntu yali akalina kasente ate kaboda kamu nga busatu abaana bagenda nabo ogenda babasanga era nga bwondaba bwoti bulamu kati bwentyo bwendi ebyaddala kati omuntu akwagala olina bw'oba toyina teri akwagala teri ayagala muntu ali mu kkomera ali mu kiveera muganda wange kola nnyo mu bulamu olabe ng'ofuna kasente sente ye buli kimu kikujja mukomera sente oba ofunayo abantu nga bameka ab'obuvunaanyizibwa bw'oba ng'olyawo nga tolina yadde 10 bakusiba n'ofiira mu kkomera mulimu abasajja batuuka atuuka ne mu kkooti n'agamba omulamuzi okituwa omulamuzi ndekanze kawano nimanyiddewo nga talina gy'alaga addewa yasiraana bukimu bakitutte bamubbye ettaka manye ogenda mu kkomera n'ab'enganda zo bakubba ne bwaba tata wakubba ne bwaba nyoka akola ki kati mulimu emisango eminene egyo gye bayita gikapito bakwerabira muntu ogwo asobola okutaasa Katonda wo wokubiri abamulamuzi kuba state abeera kusaidia gavumenti definitely state ali kusaidia gavumenti kati omulamuzi yekka yasobola okutaasa n'agamba kantaase kino ekisajja n'akuwa n'agamba omukwejereza kuba nabatunula mu fayiro nga balaba mu butuufu bakuwayiriza ndidde akawunga emyaka 2 nakavayo naye lwobwala nkyafunamu ebyenjiragiro era obiwulira byenjiragira mulimu ebintu olyawo webase n'ogijumuka kikomera ekintu ekiri kyotasobola kwerabira mu bulamu va ku kiroto kyentiisa mukeera ku makya mutuula ku foreign mutuula bwe muti mutuula babiri bakusange toyambadde esaati bajja okukukongona ogwo ogutwebaliza n'okukumira foreign kyekintu ekisooka mu prison kasoyiga foreign musika tebagulina ku buzibu ni kasolemu okugira foreign okubala kati juzi navudde makshoni ng'omwana yatolosa omuyizi abadde bayingira ssaawa 10 kati bayingira 9 musibe bakuba ebigere byamasasi ne bakumenyamenya he has the right to shoot kasogamba nti vudo ontoloka byekifakini ebyo era manya nti waguzza okufa kumu kuzaliwa ki ate mbadde makshoni bantadde mu January bampadde nnoli mu January omwana yatoloka twamala mu bbooma mu woodi enaku wiki naama nga osi bamwita Kaheru osali bamwita Kaheru twawulira alina abadde kumusaba omusaba guno kuguza eneeku zino bw'osanga mwana muwala ng'oli wano n'omukwana n'omuteeka ku pikipiki n'otwala ewuwo oyo trafficking ng'eruma si musango guli awo naye nti omukukusiza bale yona mujja mubyenda mutima
kati abasajja kyembaga bavuka bannange n'abasajja abakazi temuddamu nonya omwana wawe ndigenda mu kkanisa bamukusimbe Romo genda owase nebino osaze omukyala anyirira ali mu makubo abasajja bali mu makomera batuuza ebintu byabwe nina mukwano gwange mumba bita Mwonge Patrick yire yafuna omukyala bwati amutute mu lodge yamusabye emitwalo ano tegaaliwo omusajja yatuuze buli kimu kyonna kyagweddewo bafamire babiridde babimazewo namuleseeyo kati bonna abandaba nga ndi live nsaba ate mbeegayirira yenna asobola manyi okuzimba manyi tailing manyi painting mirimu mingi nsaba ona asobola okukola kyakutte ate asobola obulamu ni musajja muyivu nasomako ni musajja asobola okukola kyonna ekizze ate ndi determined ni musajja muyivu nsomyeko manye mukola emirimu gyange njikola ekirungi kyenjize nkiyizi kati nsaba yenna asobola aveyo gyali muyambe ku kasajja kano nange mama Fina gyali mama Fina mbadde nkulaba makshoni be mama Fina mulimu abantu abayamba ku nsi kuno mama Fina nambe oyamba waliwo akasajja akamumanyira waliwo akasajja akamanya mama Fina nikamugamba nti yayalagwayo mu kamera ekitali kituufu kuba ne mu makomera mama Fina abantu bamwegomba naye ti basibe singa yali asobola okugendangayo bwatyo n'abantu abalala bagendeyo oli abantu abajja ne baleeta esabbuuni ngoye bajja ne babayamba ne babaguleyo ku nyama bintu bwe bityo kati enamba yange n'essimu 2 nondekemu 07 53 0 1252 07 53 0 10 22 52 07 5 0 emu 2 emu 52